ffenna tuli baakufa. Falaawo bwe yasalira omusango n'abatta n'olwayo naye mufu nga sinnatwala ekyo nja kusooka kulondamu byagashumba ebyo ebikwatagana ku ggwanga lyange ey'okuwangala ekiseera ekiwanvu. Bwe yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti Bannalwanda miliyoni 11 mu kasi kano ak'eggwanga Uganda be basalirawo eggwanga lino mu kutegeera kwabwe. Ekyo kimu. N'ayogera ekituufu ekyokubiri n'ageraageranya Omuganda n'entegeera ye. N'atuga nti Omuganda ow'akakanzu akayulifu omukalamujja ow'akateeka akamu amusingira wala entegeera n'endabika okuba obulungi. Mu kyo n'avaamu statement egamba nti ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka era mu bantu baawe ekitiibwa mwali. Naye mu kusembayo ne neebuuza nti obutategeera obukufuula enguudo okutuuka kweyo level. Ate oli yabuuza ddala naye yeebuuza ebigambo bino nti ddala omuto mu bato mu Bwakabaka bwa Katonda asinga Yokaana ne Kashumba omusiru mu basiru amusinga entegeera. Lwaki ne bukeera enkyaggwe n'ogamba nti oyagala Kabaka ate n'ogeraageranya Omuganda n'akakanzu akayulifu ku mukalamojja atannayigana kwambala n'oga nti mbutegeevu nga Buganda yakusembeza era n'ekulera n'otebaza ekyo. Oli kyeyabuuza mu Bayibuli nti oyo atayinza kusiima kyalonze tayinza ate kusiima kimuweereddwa. Be Bagashumba omutwe gwe muboofu nnyo nga mputte ewedde emirimu kunkumuka buwungu. Omuntu ategeera mu myaka 48 tovaamu bigambo bya kyana kito bwe kityo. Baŋŋamba nti Jakana Nadduli nze nsinga okukyayira ddala Omunnalwanda. Secondly mbakubanye era nemba okugamba mba pinpointing nga bateekeddwa kuba mu ggwanga lino. Nembuuza nti Gashumba njagala kukwatayo vidiyo eki eyange ng'esuumuusa Abannalwanda nga bwe twajjogerako Kemabega eraga ekituufu nti ono musosoze gye tuli era atwagaliza kubookya nga bwe yakigataddewo awo. Bwe kinaamulema nange intention tusuwa eri mu videos zonna zonna ze tuze tukola ajjeyo eki eraga ekigambo ekyo kyeyayogedde. Naye obutategeera bwammwe bwe bugenda okubasulamu abaava mu busa ne Lugabire mwatusanga eggwanga Buganda kkulu. Saagala mwerabira ate mutulage nti entegeera yaffe yento kumu. Ekyo kimu. Gashumba okujja kwammwe mwayambibwa buyambibwa ne mulererwa. Mu bwongo mwali muli banafu mu ntegeera. Ekyo kimu. Number 2 entegeera ya musinga bwetambula mwali ku bikukujju. Mwajja nammwe temumanyi kwambala nga Bagashumba nga mwebikka kutya. Na bigundi bino ebisubi twakwatanga ebikoola ne bikwatira ebyo bye twagiranga erinnya lyabyo nabyo mbyera ebibalinga biyita bitwazanyisanga muto ne bikola eki olugoyi. Omuntu avudde mu busa mu biraalo n'ojja mu butegeevu n'osemberezebwa nakugamba nti akabonero ka Kristo yakwogera mu Bayibuli nti bwe mulebanga abalugabire abo nga bavudde gye bavudde eri wansi ne basembera ku mmeeza entukufu kabonero kakulaga nkomerero. Naye obukulembeze bwabwe bulibanga bwamusibira mu bbwa mbeegenderezanga okubalwanyisa okutuuka ku maze. Be Bagashumba okujja kwabwe okutegeera ku kukyali kunafu kutya kankugezeeko okutegeeza nti nze kuddira mu buddizi nga gwe yayitiranga ku lipiiti kuba simanyi na kirasi mu wakoma kubanga ategeera tava mu bigambo ebyo. Bw'otwagala ffe ng'abatuusi naffe tukwagala mu ggwanga lyani eryewuwo oba ffe bazzi oba mmwe bazzi n'ovaamu ebigambo ebyo gweroga nti ekituufu mu kutegeera okwange nga Gashumba nsomye ebitabo bingi era okutegeera kwe kuli ku level ya waggulu gwe weekyeteekako. Bayibuli yakuziiza okwekubira amagoma lwaki gwe ogeekubira? Ekyo kye kimala okukuwandikako ku nnyukuta nti obutegeevu n'okuba nti olina ensa teriimu ggwe. Kaakati oli kipiirapira kyabikamu omukka buli kadde bwe kiggwamu nga kiddayo. Abo abakuwaga nga basinza mu State House Bannalwanda bannaaba bali ku magongo gwa bavandimwe n'abo be mugamba nti tuli bakyali Bannalwanda njagala mwerabule mwekka. Bayibuli kyeyogera nti mwe abaana b'emisotaani yabalabula ne mubalibala ebituufu mu kiseera kyabyo kubanga embazzi ebijambiya amafumu bibadde bagiddwako biteekebwe ku nsingo zammwe ku lw'obutuukirivu. Kaakati buli Munnalwanda gy'ali yayina kwerabula yekka kituuka akaseera nga babuuza mwerabula mutya ku brief Bannayuganda gye balina emyaka 3 mu eki mwena ku 6 nammwe mweddeko mugaye nti ekituufu mu nkola eyaffe mu ggwanga lino tuli mu siteeke kikubanga bwe tubanoonya mu ba aborigines abakule buwangwa 1012 Omunnalwanda taliimu. Ba natives bannanyini ggwanga lino temuliimu mwalerebwa bulerebwa kuva mu mwaka gwa 1926.